Right Honourable Speaker, the issues I'm raising are pertinent and they've been in the knowledge of everyone in this country. Either we receive a statement from the minister now, or I lead my troops outside this chamber. No one has given me warning that I'm walking out. So whoever is comfortable to sit and handle business should continue and handle business. Whoever is uncomfortable can move, and we have. Tufulumye nga twekalakasa eri bannayuganda n'ebyo ebibakolebwako ebibi n'okuleka pulezidenti waffe n'ekibiina kyaffe okukijjako amagye ne poliisi n'abaana baffe okubata. Ate leero tutandikako butandisi lwe tunaddeyo mu hawuse tetujja na kuvaamu, tujja baga tugenda kutuulamu, nammwe temujja kuteesa. Temuli tteeka lyonna liwa poliisi buyinza kugaana lukuŋŋaana lwa muntu yenna oba munnayuganda oba bibiina bya bufuzi teririiyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.